waliwo stories ezijja ng'akeera kumakya naga naloose olugero luno emizannyo egisinga yalootanga na miroote n'akituukiriza ne kibeera. Sigenda kugenda awo kubanga mukama wange Mariam Ndagire yabyogedde ku Bat Valley Theatre. Kati njagala kuva ku lugendo lwa theatre kato zazimbye na lwaki zaavaawo nga kati ssaawa zino afudde ekirooto ky'okola ne theatre kyalina bulamu bwe bwonna tekituukiridde kubanga weekiri. Twava ku Bat Valley ng'abayindi bamaze okutugoba, ebibiina bino byombi byali bivuddewo, ekyaba ekibi n'ekyaffe ekya Damoze Ensemble. Nali nkola nga manager wa Damoze Ensemble era nempitibwa lifetime manager, na guno gwakera nti manager waffe. Bwe tugenda okuva ku Bat Valley Theatre, bino byenjagadde okwogera obwedde bitannaba kwogerebwako. Katulu bwama yayogera nga tugenda nti ngenda kuzimba theatre, ndaga obuvumu bwe yalina nga kizibu okukikkiriza ku muntu nga bwe twali ku Bat Valley Theatre nti Katulu bwama asobola okuzimba theatre ate nga nti mu Kampala nga tetukiraba. N'akwatagana ku n'omusajja omugagga gwayita Bosco Muwonge yabaddeko wano ne bafuna ekifo. Kato n'azimba theatre gye bayita Cooper Theatre. Kakati obuzibu bwe bwava mu theatre eyo nti we twakolera theatre baali tebamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Katolu bw'amanga aguziza omugagga amanyi obusuubuzi ate amuguza ekigambo ky'okukola theatre. Kati nga ye omugagga amanyi nti bakeera ku makya ne basolooza amaduuka, period kyamanyi. Bizinensi yaffe ya theatre ekula bukuzi nti ne bweba nti mukoze muzannyo oba okutunda ekifo kirwawo nga kikula. Kati twatambula mu kiseera kya Cooper Theatre nga buli kintu kyonna okupromotinga ekifo ekyo tulina okugaba tiketi nga za bwereere, abantu bajja balaba omuzannyo bamanye ekifo ekyo. Twamala omwaka mulamba kyogera nga sitya Katonda nga tugaba tiketi za bwereere nga buli wiikendi tulina okuba n'abantu 125. Kakati nga tulina ekizibu nti gye twagabanga tiketi nga tetusobola bagamba nti gwe tukuwadde ya bwereere, tugamba tukuwadde ya ssente emitwalo 2. Obuzibu buvaawa tutambula olugendo olwo omwaka mulamba nga tiketi buli wiikendi tubeera n'abantu 225. Kati nga buli Mande mukulu Bosco Muwonge yabaddeko wano era n'atuwawo ne ku ssente era kimulumiriza nga nkyogera teyitamanyi bizinensi ya theatre. Buli ku Mande ng'atwala $25,000 nti zaayingidde ku Mande, naye nga muga Katonda mugulu Katonda omayakute ssente n'akuyisa obutabo bwa tiketi ku ssente ye n'agamba mugende mutambule mugabe. Generation eno teyaliwo emu, abamu we bali. Bosco Lwama simulaba, Robert Nsire simulaba, Ebon Waisa waali. Kakati tufa n'obuzibu nti twamala omwaka mulamba nga endagaano yaliwo okukolebwa nti tulina okuzzangayo ssente buli mwezi okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo. Ne tugenda mwaka gumu, mu mwaka ogwokubiri tugenda okulanga batubala obukadde billions of money, naye nga honestly Katonda batazikutteeko olw'okuba twali promotinga kifo. Kakati we twali twagaliro nti okufunamu kutuuse yali Christmas emu lwengaba ku millions 18 nga zitudde mu ki kuba nali mu ssente nga nziraba. Bosco Muwonge ate wakyusa naga nti bitadde nga tetukyalina kyakkola. Twakeera ku makya ssaawa 4 twalaba gulenda nga zimenya theatre. Naye ne Katolu bwama Bosco Lwama yaliwo ebiseera ebyo nga tulina entambula ffe gye twatambulanga ne tutandika okukaabira ku theatre nga tukuba emiranga. Katonda n'atukwata naga abaana bange ngenda kuzimba theatre ey'okubiri temukaaba. Naye nga baakamenya gulenda emenya ekifo ekyo nga bwe mwakyaba ali bazeeko mu Cooper Complex. Omusajja agamba nti ngenda kuddamu okuzimba theatre endala nga tetulina ate home we tuli. Twatambula lwe nalaba Katonda agenze Mmengo awo bamutuse mu ddwaliro, tubaddeyo awo n'avayo ku kitanda yatugamba sigenda kwendabira sigenda salon, n'atukwata agamba nti baana bange ngenda kuddamu okuzimba theatre mu Kampala tugende mu lutalo. Ffe abamu twanafuwa era nange kuolona nafuwa ne tuddamu okutandika ate okunoonya ebira bye tukola. Ne ngenda
netandika okukola emirimu gye nasomerera egya gavumenti netandika okukola ne Captain oyo mba ndi ku Buganda Road Katolwama najja yajja mu office yange ku ssaawa 7 n'agamba fuluma office eno bw'oli artist olina kubeera mu art kuba nakutendeka nkutaddemu amaanyi gange tugenda kukola twafunye ekifo tugenda okuteeka theatre. Kyali kizibu okukikkiriza tujja ku Martin Road awo omukulu gweva atwadde ekifo nga waliwo ebizimbe byakumenya nga bwe babalira grade ezigenda okumenya ngezaako okubalaga nti kato sente zonna zinvestize teriyo sibangayo omuntu yali investize sente mu theatre oba mu art nga Katolwama kubanga yandibadde yazimba zigoloofa yandibadde yazimba apartment C yandibadde yazimba ebizimbe naye buli sente gye yafunanga yonna ye muntu yali yagala art era afudde ayagala art naguno gwaka bino biri wano era obweddamu wogera nti art kati Royal Theatre gyetya atuuka okufuna ekifo bakwataga ne gwife atandika okuza n'omusingi olunaku lwe guteekebwawo nze nanyikola ku Buganda Road twatuka ekiro ssaawa 4 bazze okulambula abakulu netugamba ogenda kujjawa sente zimba wano atandika okuzimba theatre bagala CBS mu kugala CBS nga talina mulimo gwakola mulala naye ng'atugamba nti theatre erina okuzimbibwa netugamba ogenda kujjawa sente tokyakola ku radio n'atandika okuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza ng'agizimbye. Obuzibu buvaawa ku Royal Theatre era tusanga era mugagga ng'era tamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Twabeera ku Royal Theatre awo ne tubonaabonera ku theatre awo nga yagamba teri kulya kintu kyonna twagala kifo kino kikulaakulane. Ne tuddamu okukola omulimu gwe gumu nga tugenda mu wino tugaba tickets ne tugende mu kikubo ne tutambula Katolwama ng'atambula dduuka ku dduuka okugaba tickets ezo tusobole okufuna abantu bajje balewe ekifo. Tutambula Royal Theatre eyo generation eno esinze wejjidde nga gye mulaba wano. Tuzaaliddewo ebibiina bingi bwe yamala okusoma nti tukuŋŋaanye ebibiina ebibadde ku Batbala ebirala tubireete wano era muvuddemu bannampijja babadde ndoza bagenze bayisima wonna Newsroom ebibiina ne bijja ne beera awo ne tutambula. Kaakati erozi obuvaawa tutuuka time ng'omugagga ayagala ssente Royal Theatre nga batubanja ssente naye nga siga nti babanja bbanja oba lyaki ye olwokuba twali tugaba tikesi nga twagala nti bamanye ekifo kuba nga teyeeyagalirako mu ssente nti akwata wa miliyoni meka n'aseka mu theatre naye nga tanafuna magoba. So kaakati ne tutandika ne tuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza era omugagga okugira nga bizinesi egaanye era n'agimenya. Kakati okwagala ekintu ekyo tuyinza obutafuna muntu mulala akyagala bwakyo obulamu bwe bwonna afudde ayagala theatre mu bulamu bwe kyonna kyakoze Kato tumwebaza nti atuzimbye. Nze ssaawa zino nja kwasa mayanja mu eddakiika 2 olw'ekibiina kino mbadde mukama we ebbanga lyonna nsaba mayanja obeeko eddakiika 2 zoyogera eri abantu abo. Neyanzanye mukama wange sebo manager wange basebo ne banyabo abakungubazi bannaffe mwenna sobola okubeebaza n'okusooka okubeebaza mwebale nnyo mwebale eddala olw'okuwaayo ebisaala n'okujja wano nga tukungubagira mukama waffe ono taata waffe mukwano gwaffe buli kimu kyonna. Erinnya eryange nze Nule Mayanja Kibirige banzala ku kyalo kino Mutundwe. Onayiba Katolwama nakwatagana naye omwaka 2013 nga ku University Makerere okuva olwo simwawukanangako era bino byennyini bye nasoma e Makerere ku School of Arts. Sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga sinze mwogezi w'olunaku ate ndowooza buli kimu almost bakyogedde naye nja kwogera obugambo bubiri. Ekisooka abantu bano bonna be mulaba abakulu n'abato abansinga ne bensinga omusajja omwe agalabidde awo twayitamu Mukama n'atusaasira n'atusembereza omusajja gwe sirabanko mu nsi muno kubanga Katonda yamuwa erinnya n'amuwa ssente n'afuuka MP n'amuwa ebitiibwa naye aga Katonda mukulu nga simuwaayidde oba nga soogedde olw'okuba nga agalamidde awo Katonda yamuwa ekigambo ky'okwepanga.
nga ne oba ofaanana otya ne woba ofaanana otya faamu timani tutegedde akusembeza naga tugenda ali mu katanga tulye emmere n'akutuuza mu mmotoka ye ebbanga naali bafuganga muvuge naye emmotoka ye wabeera driver nga gwagivuga gwamanyi kasita omutuuse wako bakusawuna weeyongereyo tabuuza oba ogenze wali emmotoka sikirabangako sirabanga muntu alina linnya ng'alina ssente nga teyeepanka nga musatu sikirabanga wasaba ne bannyama era kusobodde okubeera naye nga neoba leero oba okyankanyemu naye enkyobeero lyawo nga kubira si mu kitiibwa kye nga gagwe jawo obusiru naawe olina akasungulira komawo tukole ng'okomawo bwakyo wabadde nolwekyo basabo ne bannyabo njagala okusaba mwenna abato abali wano abakulu nyinza obutabakyusa kubanga omuntu alina emyaka gyatuukamu nga okumugamba okukyuka omanyira mumanyi naye abato abaliwo njagala mutegere ekigambo kino Katonda abanga akusaasire n'abaako wakutuusa n'abaako ekitiibwa kyakuwa amadala gakuwa teweepankanga mbala abasawo ne bannyabo abaana abato mukola ebibiina ne bakuwa ekitiibwa kya dayirekita tonategeera bulungi byokola n'ovimba nnyo n'ovuma n'ojereka ndi dayirekita please basawo ne bannyabo era bategeeza ebigambo bino bwe tuba nga tunagenda mu maaso n'okutambuza likasa ya mukama waffe nga twerimba bwerindi kubanga agenza okufa nga tulina emizanyo egimu gye tulina ku tv nga ku palamagi kiroko nga ku kbs olibajja otandika kusanyuka olwo puroguramu ya sizi fire gyodde sipiika ayogerako wano egenda okulaba ku serena omwezi ogujja enaku z'omwezi 29 bwe tuba nga tunabitwala mu maaso naddala mmwe ab'emyaka gyange lugezigezi mukugendeze bannange beera down to earth obeere omuntu wa wansi ogenda kutuuka ku buli kimu n'olwekyo basaba ne bannyabo ebigambo byange mbikomezaawo kati olumwama omukama Katonda eyakutuwa tumusaba akwanirize mukulu akuwa ekifo naye tukusaba essala esembayo gyenkowoola otusaasire muffe abali wano naddala emyaka gyange ogyemu ayinza okufaanana Katonda otuyambe kubanga fiyeta erina ekizibu tetukyalina fiyeta kutuzanyira bababuulidde Bati Valley Theatre yiyo abayimbi bagagitwalako National Theatre kugiddeko basafeya labonita eriko nanyiniyo ya buseere twalina tuzanyira mizannyo ebisaawo ebanga tebiriiwo twalina samba mupiira omupiira twalina kusamba nga twali bisaawo ekisaawo kyakatemba ye theatre tebagizanyira mu kisaawe kubanga twetaaga sawundi twetaaga emitwe enjawulo enkuba wetetozanya nolwekyo mwenna abali ne gavumenti bakoola mutusaasire mutuyambe tubenga twafiyeta maaso olw'omusajja ono ne fulaga ye tujwanirire mwebale nnyo mwebalye ddala nsabayo omukyala ayinza okwogera abamu ku bayajjayoko oba shamimu obako kyoyogera simanyi mwebale nnyo mwebalye ddala amanya gange zeshabemaaza abasinga bampitaasibeeta njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abaziba okukungubaga naffe mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinava kazindaalo kano nsaba ebibiina bino wammanga UCC n'ebibiina ebirala ne gavumenti kumu byonna bina ebitegeka awards okusiima abantu abalina kye bakozeeko mu industry yaffe abantu bangi abafunye awards mu UFF okuzanya firimu okukola biki naye wano waliwo abasajja abakulu abalina ebintu ebyamaanyi bye bakoze nga tebasiimibwangako bwe bamala okufa ne mbawa awaadi ate nga babaddewo nga bakola ebintu ebyamaanyi nga tebyabasiima ako kati abaddewo n'akola ebintu ebyamaanyi nga awaadi muziwa abaana abato nga ne firimu ziri half baked naye nga akato tasiimibwangako ate nga byakoze abikoze tewali muntu kinoomu yali azimbye theatre kati amaze okufa muyinza okumuwa awaadi abakyaliwo abalamu muba awaadinge nga bakyali abaddamu n'ensembo mwenna nga temunava wano nze njagala mumpa obweyamu bumu kyekigenda okuba omusajja oyo Diamond ensembo egenda kubeerawo ezannya kyokka kyembesibyeko mwebali nnyo mwebali ddala tweyanza nnyo twagala okwaniriza basebo ne bannyabo nsaba twanirize Dr. Kiza Besigye mutongole okukubira mu ngalo ez'amaanyi
Omanyi honorable Katolo mwanga nti gwe biiso munne. Era nga nti oli biiso munnange bwe tubeera. Saba Owafri Talent ajje. Noah Diamonds Production ajje ekyo kitundu kijjewo. Ate tugende awalala. Saba Owafri Talent ajje. tuyinza okutulako tufune ebifo byaffe tukyagenda mu maaso n'okutendereza n'okusinza twongera okubaaniriza mwenna mu biti byammwe abakungu basse abali wano katugende mu maaso n'okutendereza Katonda oluyimba olwazirodda nedda ggwe olwanja tikiraze lwazirodda nedda ggwe olwanja tikiraze katuluyimbe ng'asamba katebe ng'asambasamba obutebe era katugamba musembezere obutebe nga bwanyiga abusambasamba naye nga kyayagala okuli kyabadde ayagala mami Katonda akusamba omutima ogwagala industry waliwo yambuuziza nti mami Katonda omujjuko ebintu bimeka naye ngenda kwogerako bisatu byokka kuyali nzijukira mami Katonda lumu twakola show yali ndooza nasa nakujjenina nebitusala bulungi nnyo twafuna ddala sente zituusa waka tutambule tuddeyo ku prison officers mesi olwatusinkana abawala bo ba anko bano ankabe bali ba director ne beesoozamu sente baba transport baddeeka abaana abalenzi bagamba abalenzi mugende ba director bamusonabo zinagenda mwami Kato twagenda ku Martin Road awo yali asoma ne twatukira tuse wakiseka n'agula empuuta yaffe ne mugo okusiike ne tugende kati otuuka waka nga amasanze gagenze n'akoleza kando naye nze nga mbwongo bwange maze okukiraba nti wetuwali future naye nga mbere bwetunaddayo enkya nja kasaba napa transport okuddeeka sijja kudda naye twatule mami Katonda ngamba nti malewo kimanyi tugenda gaggawala
okimanyi wali waliwo ssente empitirivu tugenda gaggawala tugenda kukola ssente empitirivu mu ati muno era tugenda kuvuga emmotoka mu Kampala nga batwogerako buli wamu nalabira ddala ng'ebintu byayogera kibagamba nti omuntu aloota emisana nga temuli future gye ndaba naye nga alaba waliwo future Katonda mwebaza ati tumukoze tumbeeramu ekyamazima byeyogera tubirabyeko era tukukoze ekiramanyi kato waliwo TALKSHOWS gye twagenda kutwalayo obulango bwaffe ne batusaba ssente empitirivu nnyo ezitulema era tetwalanga ku TV eyo kubanga TV lwaki twalina bbiri ebiseera ebyo naye ebyo twadde manyi kato n'agamba naye TV zino okutuseeranga ne batukyajanga ziri corporate companies ate nga ati waffe yabeezawo TV lwaki nagamba nja kukola TV ngeberako ba artist ngeberako programu zaffe ebeerako ebintu byaffe tubipromoting naye tebeezanga omuntu agamba nja kukola TV ng'ezaakalongo zitulemye tulemeddwa okusasula akalango yagamba agenda kukola TV gona alyayogera tebikwatagana ekyamazima TV Mwami Kato yagikola ekirala Mwami Kato yalinanga gita ng'ayagala nnyo gita twali Kaliisizo ng'akuba gita waliwo omukyala Florence waliwo omukyala Busuulwa baaliwo ng'ayimba akayimba nagani Kato bayala nnyo band nagamba nze nja kukola yagamba wala nnyo gita nagamba nze nja kukola band nga y'amaanyi ereeta abaana abayimbi bonna nga babaita mikono gyange naye ng'omuntu alina kagita akabogamba nja kukola band tuza kikkiriza naye ekyamazima yakikola kati akoze ebintu bingi nnyo olulala twali tubonaabona ne ati ono nga tufunamu nagamba naye ffe obutafunamu ati ono lwakuba nti abatufuga abali mu gavumenti tebakolayo mateeka gatuyamba kufuna mu kintu kino nagamba nze nja kugenda mu palamenti eyo kyemambeera tukola amateeka agenda tuyamba ffe artist okufunamu naye nga lwemwali mmanyi abasinga bali balowooza Mwami Kato teyasoma kati weyogera ekintu ekyo nti agendagenda mu palamenti koma ng'olaba tekisoboka busobozi naye time yatuuka Mwami Kato nagenda mu palamenti n'abeerayo kintu kimu kyokka kyensaaliddwa kyeyogera kyesalabyeko ng'akola kuba yagamba nti eggwanga lino lisaana okufuuba omuntu alinga nze nakufuka ku ggwanga lino oba oli awo abadde alifuka mu maaso Mwami Kato ffe mu art yakola ekintu abamu ku ffe ekyatu opportunity twali tusanya ku Bart Valley Theatre tumaze okuva ku Prison Officers Mess tugeze ku Bart Valley Theatre yava Diamond Ensemble yava ku Bart Valley Theatre nagenda nakola theatre yiye mu Kupa Theatre okugenda okwo kwali very productive gye tuli kuba kwali competitive kwakuriyetinga omukisa ffe abaalinga babeera backstage oba babeera downstage okujja ku stage okulabika naye abantu beyagenda nabo ku Kupa Theatre nabo baafuna omukisa okuzannya kati netutandikanga emizannyo nga tukompiitinga wakati wa Diamond Ensemble ne African Talent nga eri bakola omuzannyo nekuba gwayitiridde natugamba tukoze tutya mwayi mukibe nemusula mu rehearsal nga mukola omuzannyo okuda competition guli mu competition eyo abazanyi bangi basituka mu side eba Bosco Lubwama n'abalala bangi nnyo basituka ne side eno abavuka bangi ba Ruth Kalibala Sharifa bangi bakutuka basituka njagala komya ebigambo byange nga nsaba Katonda asasite Kato Lubwama nga tumusabira kubanga kyakoze mu ggwanga lino akikoze sisobodde okufuna mukisa gwanjula bannange naye simanyi bonna waliwo ku lwa African Talent ffe nga theatre tusuubiza tugenda kuyimirirawo tugenda kupushinga tugenda kuseera nga tusindika Kato waavudde tulabe ng'ekirooto kye kituukirira ekyokuza theatre ku ntikko mwebale nnyo mwebale ddala tweyanziza nnyo aba African Talent naye abantu abasinga bayogera nnyo Kato nti teyasoma nsonyi mbadde n'emirimu gy'eggwanga gyenkola Kato twali naye Makerere Kato alina ekintu kye yakola Makerere kyakire nnyo the late Professor Mbowa yamugayanyanga bamuyitanga Bushman olw'oluzungu lwe olw'ebitege ngayita Bushman n'agamba Professor Mbowa the late Professor Mbowa namuganze ebigezo njagala mbiwandiike mu Luganda kuba mbitegeera mu Luganda naye oluzungu lunkaluubiriza Professor n'agamba nja kuseekinga special permission pepe yange ogiwandiike mu Luganda and I will mark you in Luganda era Professor Mbowa n'asiikinga permission from Senate or something era ekigezo kyekyeyo kya Mbowa yakiwandika mu Luganda
era yakifunamu 8 plus. But he always wanted this first. Akanti nja kubaga simanyi Luzungu. Era n'alwogera naye nga nti bye bukola. The funny bit was that yayigira ku mature entry age scheme. Kati nga bye batusomesa abimanyi. Babadde abikola naye nga technically tamanyi bwabinnyonnyola. So nga nkimanyi kikola bwengi era bamugende bakiyita FL. Kati ekyo kitume gwe ky'oyagala. Naye nze kino kyemmanyi. Finally, Professor Mboa kijjukiranye nagani Almark yakunoonya special clearance mu marking ekibuuzo kyekyo. Era yekiwandiika mu lulimi lwolwo ne bamuwamu ebiki results ennungi. So abalowooza nti Kato yasoma twali naye Makerere. Bajjo kulaba promoter nsaba oyogereyo wano katono bwe tumaliriza